Lutalo yalya ye biggest challenge yange in my life. Kidemu Lutalo yalya ye biggest challenge yange. Naye ngenda kukakasaako bafanzi bange bokka abadde batangoberera sibafaako. Where's my Bible? ebintu layira ng'otudde wano David nti tolyanga ku ssente za NRM. Bible eno ogiraba nga ngikutte bwendi. Sirina kukukuta kwonna nga Katonda ye mujulizi wange. Gwe nali nkukuseeko na gavumenti eno kumpaayo yadde akasente mbeeko ne kyenjikolera in my life. Tekiba nkutte Bible, Katonda ye mujulizi. Sikikolangako, sikikolerangako ddala. So nga ate wali wabaddeeko essimu twagala tuyimbirako ko wano. Nganze era ne sikola. Nengamba siriwo sibadde. I swear upon the living God. Kitabo kitukuvu kiki. NRM baleta ka video. Exactly. Nga nina wenye namwe mwandibadde mu kiraba. Bakalete. Osolo genda mu state house je mpulira je mugenda. Notava era kifana. Abagendayo. Si musango obugenzeyo kululwo. Kirabika bagundi. Obugenzeyo kululwo. Obugenzeyo kiba. Kiba different oba. Ekibeera inborn era bebobola banga banjawulo. Nebaayo abayiga ebiyiga. Era nano kwanda bakuyiga. Kulinga mupiira osobola okuyiga bw'oba otaddeyo omu. Ndabanga kuba kwawa. Era kyobula ennyimba tezifaanagana. Eri ennyimba nga kiyita mu lujja. Nebayo ennyimba nga ng'omu. Kikutwalira banga ky'okuyiyonya. It depends on the mood. Sinzira ku mood gye ndimu. Kitegeeza tezigwangamu, zibeeramu. Zibeerangamu. Tugende. Yo. Nga tetunnatandika mboozi eno kyokolaga abantu abo abali awo. Tuli wano David Lutalo, muganda wange ow'endiga. Tunyumyemu emboozi. Muganda wange ono talina tabu nnyo. Abantu abo David nnyo otaddeko kaaki. Nnyo otaddeko olinga agamba nina tabu. Toyina tabu. Kuba wandibadde weeyisanga linnya lyo. Wandibadde wa Ntalo. Naye toli Lutalo. Siri wa Ntalo. Nyinza okuba ntaasa Ntalo. Otaasa Ntalo. Soko yanjula abantu abo. Bano bannange. Bambanjula. Oli yani? Oli omukyala. Mama Afusa Nateete. Mama Afusa. Oyo Mama Afusa. Tumaze naye emyaka kuva najja mu music. Tuli naye kubanze yamanya nga nakayimba kanga kasooka kapapaala. Nga mpulira omuntu asaba akayimba kange. Ne album yaddako n'asaba nnyo ennyimba zange. Ne munoonya ne mumanya. Paka kati. So mulimu gwabadde asaba nnyimba zo? Anjagala bwagazi. Nange oyagala akwagala enjagala. Mama Afusa. Bw'oba oyagala akukyawa enkyawa. Mama Afusa. Yoyo. Bamuyita Miki. Bangamba mufumbo Mama Afusa. Ate Afusa obadoloza yamuzaala mu ttaka. Agandi nambemu yabadde ambuuza nti Mama Afusa mubuuza oba mufumbo. Nambemu si ye taata wa chicken. Mama wa chicken abadde. Yo, taata wa chicken. Mama wa chicken abadde kyalyoka abuuze Mama Afusa. Mama wa chicken simayo oba byali bitya. Ate ono wa wakati bamuyita Miki. Bamwita? Miki. Oyo nno oyo kuva mu P3. Bamuli mu kyalo Luweero. Kuva Luweero. Okay. Paka kati. Manager Roger oyo. Manager Roger yaliwa? Ono. Mzee balage ku Manager Roger. Ono Manager Roger. Okay. Manager Roger ye yasooka okuwulira ennyimba zange Kampala ndowooza. Nga ndi Luweero. Najja nannoonyaayo. Yakujja mu kyalo? Oh my God. Uncle Roger. Okay. Sigeza mu bulamu bwa oli perfect tubadde naye kumala. Perfect yajje egize. Perfect mbadde naye kuvanga nga nakakola albums nga 3. Okay. All right. Oli suubi ndudde naye yesi nnyo nga baneeno. Okay.
So ali myaka nga musanva management in fact kantu ale no mukisa guno management oyo kula mulaba yo pereketya tabadde waneno kula mani oyo namulaba 27 sinayimba albamu yange yasooka nga nendi mu studio gye twasangagana mu studio nga ndikodinga nga naye alikodinga yalina akaviiri nga kalina akasalaba wano nekankuba nenkakwata mbweni kula kyeyankola kula mani nate sayina kamanyiro naye oba nakajjawa kuolondoza akaviiri kansanyusa kula mani okikoze otya okubeera ng'owangala n'abantu abo oli wa si be bokka waliwo abagenda nakati waliwo abasobola okuba enkya nga bagenda fuluma naye nakabo balina enkizo mu balala kubanga ndowooza tuba n'ebigendererwa bye bimu tebajja nga banjagalako kyendi oba kunjagalako kumbalako kasente kumbalako we bayitiramu kankitwale bwentyo bajja nga banjagala ng'omuntu kyova olaba bali myaka gyenserebrating gye baserebrating abamu n'okusingawo 15 years bo abamu basingawo nga Miki asingawo Kula asingawo Kula mani muyimbi akola biki ku ggaali Kula mani muyimbi ate alina n'emirimu emirala emitongole gyakola ali part of the management naye management tugenda gikyusaamuko katono manager anja mubabuulira omupya mu maaso awo manager Nasa agenda kudda ku ground work abadde atandise okunafuwa n'abalala nja kuba mbabuulira emirimu gyabwe. Tuli wano ne David Lutalo era tanneyanjula nsaba yeyanjule tutandike emboozi nga tujjira ddala Luweero onyanjudde muganda wange naye waliyo amanya nze David Lutalo saagakwatamu original lwaki wakwatamu yala nnyo okubako original David Kulaman Lutalo David Lu lwaki tewakwatamu njagala nga gange nga ne baana mpita olaba bw'otuuka mu ggulu nga wamanyira kuyita Kulaman ne bayita kawooya n'otatunulayo gwe okusigalayo ku original bayita kawooya n'asigala ng'akola bibye. So Devi atandika ati endongo Luweero Devi yasomera wa Devi ajja atya David Lutalo asomedde mu masomero mangi aga primary n'aga secondary naye nga byonna mbisomedde Luweero obulamu bwange bwonna bwe Luweero. Luweero waliyo entalo etalo lwajja siriiwo lwajja toliiwo. Nasoma paka nga nasoma paka ku A-level though isaakola ebibuuzo bya senior 6 waliwo ebyajjaawo kusoma ne kuntama waliwo baddeka wali osomyeko okusoma ne kukutama oba bali bankuttemu nze simanyi sente zaaliwo oba basinga nali nkyasobola nali nsobola okumaliriza n'ebyantama obundi newekyawo nempulya nga nekyayi nobivamu like that nembivamu like that baana bangi abeesiriwaza sinze yasooka kiki owaka sente zaaliwo tezaaliwo naye nga tukyasobola okwekaka netumaliriza. Tegeeza gwe oli munnakyalo produkti yakyalo enkula yo yali etya David Lutalo? Enkula yange tukulidde mu mbeera ez'enjawulo tukuze nga emmere gye tulya tulima nnime enva ze tulya tulima nnime bino ebyokugula enva bizze eno mu tawuni naye waffe enva twazeerimiranga tukuze nga tubuulirirwa mu mbeera y'okweyisa mu nsi kyovula totera tusanga nga tuwogana n'abantu embooko zaatukubibwa ddala ezimala okututereeza. Daddy ne mami baali bayimbi tebaali bayimbi mami alinamu eddoboozi eriyimba daddy talinaamu yadde naye anjulira gyali akulaba gyali bamuyita Lujara Bison. I love you so much, my dad. Mama wange bamuyita Masitula Nassaz. I love you so much, my mom.
kwa mbagala nnyo. Kati ojotya mu womala okusoma dropping out of school no yingira nedda era ndowooza ekimu ku byannemesa okusoma obulungi kuyimba kubanga nali mpandiika nnyo ennyimba nga ndabanga nze obudde gwe buggwako nga ndabanga obudde gwe buggwandikira bandi bayimbi oba abana ezange kati nga ne ku speech days nze nyimba zange naye nga balowooza oba zaani oba nali sibabuusa naye ndeeta oluyimba ne tuluyimbamu awo ne balwagala kakana tuliyimbye ku speech day. Olwo okuyimba kuno nga wakaba kukkiriza ng'oyimbira mu bikaali ng'oyimba mu karaoke saayimba mu karaoke nayimbanga nze probably nayimbiranga waka kuyimbiramu bamuzeeyi ngera muzeeyi amanyi okumpita nagamba Lutalo jangu onnyimbiremu wane ne muyimbira nangamba kayimba kalungi yimba akalala ne mbuyimba nga noonya ne mukwano gwange oyo Miki nengenda ne musanga ne mugana yiwandiise kano soko kawuliremu nenka muyimbira kati nga bafanzi bange bava waka era munju era nze tebaŋŋaanako kuyimba bwe balabanga nemeddeko kuyimba bansabira busabizi ne baŋŋamba kale Mukama akikuwemu omukisa. So okudropping out of school abazadde tekyabayisa bubi because of music? Waliwo omwana lwolaba nga kigaanyi nali mugezi naye simanyi lwaki naku kyajja abruptly nendekera nempulya nga sikyayagala. Kati olwo otandika otya because music yetaga sente, music yetaga promotion, music yetaga support, a lot of support. Yes. Nze najoiningirawo emirimu gino egitalina professional. Okugeza? For example okwokya amanda. For example, anyway ekyo nali nakitandika. Kyokero kikyesimanyi kupanga. Kadinda kabasi. Omanyi okupanga kabasi? Kasisira. Okay. Byonna mbimanyi. Until now mbisobola. Era tolowooza nti bonzija wendi kati. Mbumbulu ekyokulya ngendera olwakwe kitakyalabika. Okupanga amanda isobola until now n'okupoota kuba nabikola nnyo. Kati otandika otya olugendo luno lwa music? Nali mpandika ennyimba kuva buto. Nze kuvanga mu P3 nga mpandika. Zo zagendanga zikula okusinziira ku myaka gy'otuuseemu n'endaba bamu ebintu. Till now. Naye nga natandikira kupandika ennyimba. Era nga manyi okusangula tape. Nali njagala nnyo Paul Kafeero. Until now mwagala nnyo. Kati nga manyi okusangula tape n'ennyimbamu akayimba kange. Kuba ku age eyo oba wandikanga muyimbi mulala oba wandikira mu tuni z'abayimbi banno paka lwotandika okunoonya tuni ezizo ogenda upgrading bwa upgrading. Yamanyanga okusiimula tape n'engisiimula nentandika okuyimbira mu obuyimba bwange bwenjiyiza naye nga kati by then bayimbi abaali ab'amaanyi bali bakadongo kamu. Paul Kafeero, Muzeeyi Sebatta, bamwami basudde n'abayimbi abalala be baali balidinga game. Kati olwo okufinansinga system eyo etandika obutandika. System esooka nze giri emirimu gye nagamba gye nakolanga okupoota, okwokya amanda n'eteekamu ssente. Waliwo omukwano gwe bamuyita Eddie weeyo Luweero, MC Eddie. Nagenda so yamanagingako Fresh Kid. Yoyo. MC Eddie. Okay. Was ne fresh wow. Naye weeru. Bayimbi kibe tujja export za mazili ya weeru. Akuba district ezimu bazaawulamu. But era tubala Luweero. Naye tusolo bala Luweero mwami Mukabya yo. Mukabya we wamwe. Kati yafuuka wa Buluuli. Okay. Naye nga yali Luweero. Mulala bannange. Luweero teyina products. Nakitendebwa wa. Buli dakiika njogera nnyo Luweero. Abantu basinga bamanyi Luweero. Naye mulala bavaayo naye ndukyongo okyagala. So kati
tuli wano mu financing akaziki kubanga ali age tebanyangu kati bwengende wa MCAD yalina edduuka mu katalawe Kasana nga wetugula tulina omuze tata yagunjigiriza bwe tuba tugula awantu wamu wetugula kati lumu nsanga bakuba ennyimba banyumya ku bya music nga bagamba olulwange nga mubuuza nga Eddie yali alikodinzeyo oluyimba ng'ayimbi kati n'agamba oluyimba lulwe nimpuliza production ngamba bannange nange ndi muyimbi nga bulijjo takiwulira nagamba okakasa oli muyimbi nyimbiramu ne muyimbiramu awo katono nenga ngenda kutwale wa producer omulabe temujja kulema kukkaanya so kati nandeeta ku Mozati nenzija ne mulaba yali abeera wa Bakuli Mozati yali yani Yesu era ya Mozati ye Mozati musajja Mozati wamuta Moses Sempereza so netwogera nancharginga zancharginze zali ntono nnyo yali emitwalo 6 buli luyimba yali alikodingira by then emitwalo 12 nenkaaba naye nenfaanana gye nali nfaananamu tekyamuzibuwaliza kunkenderezaako nagamba leeta 6 nagakale leeta 6 nendikodinga nalikodinga ennyimba 2 ku zange olwo tolina manager sina saalina yadde atali muteeketeeke naye nalikodinga ennyimba 2 ku 3 in fact 3 naŋŋamba muyaye goyimba Mozati ngenda kulikodingira album ku bwereere kubanga obusente engeri gye nali mbuleeta ng'emalamu amaanyi tola nti zaali 6 nga namusaba lwenfunyeyo omutwalo bambi kati obusente ndeeta gye namu ng'ate alaba bwe nayimba kapaapa ku sente zange komando za kapaapa wali wayimbye wali wakubye obuyimba okyabujjukira obwo ayi mukama anti album ye nali nkola album kuliko ayi mukama batusosola kapaapa wagikuba eyalubam gali maanyi kati era ze zasinga ohitingako ezo nyimba 3 yeyo gali maanyi soko bakange muko gali maanyi ayi mukama Yesu ayi mukama dunda kankwagale ndabirira buli luki nsima byokola sebo tebatwagala batusosola tebatulaba mu kabuntu omwavu bamusosola bani abali bakusosola no tekiba basosola kubanga olaba embeera then omanya nti abaavu basosolebwa okusinga abaki abantu wonna oli mugaga ekyo kimanyikiddwa yadde Muzati oleta album eyo nga yaliko hits zonna almost zonna zaali kaso hitingisa ennyimba 3 ku album oba okimaze kuba oba olina onimba ku side ke kabadi akaliwo kati side oberako ne tunes zingezo kubanga side obala kubanga nze album doza zasemba kunze okugula album bagigula na million oba 4 oba 3 gwe basembayo gula kasiwukira ebiseera ebyo ani yagula album eyo kayimbo oyo yali akajjukira bulungi kuba yali amanaging by then kati album bw'oteekako oluyimba nti side A eriko kapaapala eno ng'oteekayo endala batusosola side B ng'ogituuma batusosola kuba tepu tojjukira bakuba side eno n'okyusa side A ne B kati side A yali kapaapala side B batusosola n'ennyimba endala awo ezaaliko endala so omalo agamba agamba oyimba bulungi kakolere album yonna kubanga nani nakalikodingako 3 nankolera eddako paka natandika okufuna sente ezisobola osasula studio hiti yo gikuba hiti etya era wali weetegese mweno wali ogyetegekedde era kubanga nti nalina ennyimba nnyingi mu kuwandiika eyo mu kyalo
natandika okurecordinga ndayika nina ennyimba nga 6 ku 7. Kati nayina ennyimba nnyingi nenondamu kwaliko n'akayimba kakadongo kamu bakayita nantavuganyizibwa sifaananangako bwe nti nawunze nange ensi kati entunuzi sisa kyamuli kakati nga nze kyembala style abantu gye banasinga okunyumirwa gyenja okuyimba wawandiika ng'owandikidde mu styles nnyingi ng'opima mbapima akadongo kamu ne kadongo kamu omulongooseemu bonna jjukira bamisa kibaliwo mu katale kati ng'opimye mpitawa saali na lunkulu ng'abantu bwe banasinga okwagala nze wenja okuyita kati ogezesa osookayo katuni ki nsookayo waliwo akayimba bakayimbawo salawo kaali ku kyako kali bamu yeeyo kali kabeeramu olwo ovuddeyo ozze site oba okyali mu kyalo nkyaliyo Kampala nzija buzi kulaba kuba Mozart na kurekodingayo kayimba ng'olumu mbeera omanyi tekuli vidiyo entunula nebakawo omulala naye nga kange kati lumu masekuro mumanyi namusanga mukono otyo ali mukono alina omuzimu gwa nanca ye yaliwaawo yaliwo one Ildamani ne Tindatine Ildamani ng'alina ki mazongo tosiwa 27 kati ndowooza ne muzimu gwa nanca 27 kati Tindatine 6 sera gundi ono nanca gwakusookayo mukatale ate yali amanyi oyozezza ye yagamba akasajja kajje ne kanjoza tetufaanaganya namu yadde we yali amanyi anedda tetufaanaganamu omuzimu gwa nanca nga gukuba kati bantegeke Kachiri Moses afuna omuzimu gwa nanca akola baana nti ani asinga muzimu gwa nanca tampulirangako wantu wonna anoonya Mozart nenkuwa sente gundi ayisi nonteeka nonyoma bwodo nonteeka n'omuyimbi gwe Siryanga mbw ani asinga muzimu gwa nanca yalinamu egundi eyo nedda omuntu yenna alina asobola ogifuna olwokuba okuteeka gwe Siryanga nti ani asinga kimbadharinga ng'olwo omuyimbi by the way atyankala neeyo nga bakutadde ku posta yali yebweru eyo nga gwe munene ate ye bamutadde n'agamba yize nga ndi munene kati lwaki Lutalo mumutaddeko oyo no ye yali amumanyi yali akumanyi oyinza okuba yakyogeza kutya naye oli yali kurunga takumanyi nenga tuni ajiwulira n'akayimba kange kakuba ku bitundu ebyo gye tugenda yokka n'agamba nekimubadhalingamu ng'omuntu nga liringa ezzalawo tutuuka ku sho nange nali simanyi kyenafuuka Kachiri masekura bantu nengamba nafuuka sina vidiyo yalwo newalala tebamanyi naye nga batambula mu kitundu ekyo nakuba natuvaawo tuddala ero bagamba kuggalawo so olugendo lwawe lwatandika bwe lutyo nga olimbalange we lugenda ku lukikwata paka lwe lwajja ne TV za Kampala nga
penetration okubotola okw'amaanyi kubeera Kampala. Awo otegeera nti kati ndi muyimbi. In fact Honorable Kaye radio ye nabo ne banno funye manager kakasa ndi olimba lwe guwera omwe naye kati ne badda munzi bwe bava ku kati kwe bagata Rema kati ndio okusalawo okuchuzinga style n'ogamba nti papala misa kinsanze kapapala bwe yakwana nze ngende nkyusa na kati nonkyakyusa kati oli musayiro ki era omwaka ogujja kubanga abantu bakuwuliriza ebbanga eriwera kati olina okubeera ng'obakyusiriza we bayagala kye bakyusiriza you maintain kati style nga baite tebakwetegekedde otunulira waliwo kadonkamu nga waliwo ne band nze na balance ng'ebintu bibiri kadonkamu nali mwagalako nnyo nga ina lyrics ezikwata n'amaanyi gaazo lyrics za kadonkamu ziba strong kiwulira kigambo ki n'okirowoozaako exactly kati eri ebivuga singa nange ne kyange flowing eyange ye flowingamu ebivuga anti ola industry bakusulayo bagala okusulako nze kati nakola ekyange oluvannyuma gwe waleeta kikyo oluvannyuma nenkola ekyange okay so kuba kikyo kuba kikyo nze ntunulira sifa ku style mu music industry mukasera wojira waliwo bayimbi kyaba amanya like oyingira ne bandi mukatale okuyingira mukatale Good Life yali ensooseewo ko naye nga tennakuba hit bulungi Good Life wakamiri nga bakyali wa Chameleon so ewa Uncle Chameleon so twagira mwaka gwe gumu ne nakudata kapapala nakudata so then twayitawo mwaka gumu ne wajja Kenzo ne wayitawo babbanga ki eddala awo kubanga emalufu etuuka ekiseera nefuka bracket abajjidde emyaka ebiri egifaanagana generation ebebakwata so nze Good Life ne Kenzo Kenzo Lutalo same generation basaha kitegeeza bamaase saa nonze namumanya nga tannayimba saa nga ndeeteranga emikolo saa yandeetera emikolo ng'esatu mu kibuga daddi we yali akoloba mu kikuubo ndowooza nga nnoonya najjayo wabbakuli nga mumanyi mikolo ng'okola biki ngenda kuyimba ku mikolo nga saa yaleeta emikolo nandeeterayo ate nga taŋŋamba nti muyimbi oyo omwana kakati ndaba kayimba ku TV mukubira mugagu cowboy oyimba bulungi bwoti bulijjo naŋŋamba munnaye unyimba bulijjo natandise ne tubeera ba mukwano nnyo generation yo njiraba muli Lutalo Kenzo Good Life what are some of the challenges the more facing okusitula because generation you amojiraba nti yagattako tofaali ddene botumya nga bwosomye group yagatta ku ndongo ya pushinga nnyo music almost ne batuuka n'ogamba nti big 3 abasajja bagikoze eki baginyenyeza challenges ze mwasanga mu katala challenges nze no challenges nzifunidde mu maaso nze challenges zisigadde mbadde ensolo zandolinga kubanga nga nazisalira amagezi kusirika n'okola bibyo n'ogenda mu maaso until now
lwe bitandise okwonooneka nti oli bw'omusiriikirira asobola okukosa image yo n'akosa kariya yo yonna kubanga babiteekamu ebyobufuzi babiteekamu ebyobufuzi bw'oba tosanyusizza muntu waddemba okugamba oyo David Lutalo kati bwati wa NRM David Lutalo kati bwati wa gundi babba Sente balidde Sente there's a challenge zensinzo otegeera leero naye ku nsonga eyo ndowooza kikome leero kubanga fani wange oluusi luli baali bagamba ekirungi kye twagala ku muyimbi waffe asirika n'atavaayo nayeesirikira n'abaleka naye kati kizze ku mbeera nti oli asobola okumatiza fani wange n'anteekako image embi nga osirise busirisi naye n'ayongera omuntu atuuka ekiseera n'agamba oba oli mutuufu oba si mutuufu remember myaka 15 ogimalirako oba ofunye abalaba abamala baba bangi nnyo n'ekirala waliwo nze okusinziira ku ntunula gye ntunuuliramu waliwo programu y'okurashinga music industry programu y'okurashinga music industry eno kyensuubira nti gavumenti ng'abayimbi yabakoowamu gavumenti yabakoowa abayimbi bwe ndowooza si yagikola eyo nayo ensonga nayo olaba abantu bateekawo ebintu bwe biti abantu ne batandika ogipikinga abayimbi bazze nga beegatta kuva ku generation eri eyasooka eyaba Paulo Kafeero naye nga babikuba bakamiliyoni bagezaako okwegatta ne babikuba ne bigaana of course ate wali obaddeko mu gavumenti bayimbi si be balwana abayimbi ku kwegatta beegatta balwanyisa omanyi sente nnyingi ezibbibwa abantu abamu abali mu gavumenti eza companies ezo ezirina otuwa sente ng'oli awo olira olimba ku radio I mean ku simu yo ebayita callback tunes sente nyingi nnyo ziri mu billions of money over 60 and above billions annually ezirina okuva mu music kati abazirya tebalowooza nti bazikola ki tetulowooza mbu bajja kuba nga batudde butuuzi awo batukube I mean ffe twegatte kuba bamanyi okwegatta tebabagala mwegatte exactly tewali kyova olaba buli dakiika baba kikuba nti ate gwe mubanja yabagatta tekisoboka kuba nti gwe mubanja kuba bye tubanja tubibanja gavumenti mubanja oli tuganja gavumenti kati ate si yasobola bagatta tho abakolayo bakolerera mu gavumenti etya yemu basobola okusala amagezi basobola okugula omukumwe basobola okukozesa media platforms ez'enjawulo bakuba basobola kyova olaba buli dakiika balowoozesa abantu mbu federation ebiramu byabufuzi tedisikasinga nako kintu kya byabufuzi in fact sokoleke leero njagala yes of course era nze federation bwerijjamu ebyobufuzi siriddamu girinnyamu nanti era abakulu mu federation tulaba mbu ffenna tubeera tulowooza endowooza y'emu era ebyobufuzi tetubidisikasinga nga nako yadde olunaku olumu ku federation ekitutwalawo ekyatulwana kuba nze baali bankubira essimu mu kwegatta kuno music waffe kubanga ffe kati otegeka ekivulu obutegesi mu Uganda wano otegeka ekivulu kyetagisa ki buli kimu kubanga oba olina ofuna ebbaluwa eva ewaani ebbaluwa eva ku poliisi olina obbakinga sente before ez'abasirikale olina ofuna abasirikale abali ku gundi tosobola kuva eno n'ogamba nti kaŋŋende ntegeke Masaka show ng'e Kampala tebamanyi olina osooka ofuna olukusa okuva e Kampala n'ogenda bw'omala oddufuna tekitegeeza mbu ate genda otegeke butegesi olina ogenda n'osasula abasirikale abeeri n'abeeno n'obasasula RDC ng'amanyi DPC ng'amanyi DISO ng'amanyi abannema nga bamanyi kati eyo nayo ne expense n'ebirala ebyo byonna tebyaliwo kati okutegeka show kikufuukira ekintu ekizibu so bagenda okumbuulira ebintu ebyo ebizibu
nga bizze biruma abantu abayimbi bazenga bafanga wano nga balwala ne bakola kawash ng'omuyimbi mulaba ayimbidde ebbanga ddene naye nga talinaamu yadde ezisobola okwejjanjabisa okumalayo olulwala. So federation bye bimu ku byekola kyekintu kye twalwana nti bwe tuteefeeko kati kubanja bintu bye tulina kubanga tufuna ng'abayimbi, for example copyright etukakatako naye bagamba copyright mwagivaako dda balimba byonna yonziro temulowooza nti abalwala ssente ezo eziri mu buwumbi obutali buwumbi 10 obutali 2 nti bo musobola okukulukuta obukulukusi ne babatunuulira ne mulwanirira bye mulwanirira nga bo basirise. Kubanga ekisooka twateekamu nti radios ne TV kyekiseera nabo basasuleko kasente. Kati osuubira mbu tugenda kukulukuta bukulukusi tugende waliwo akaweweevu kyova olaba bagikuba ne bagikuba ate era bakyagikuba kubanga bye tubanja si byakugamba teekayo kibadde ogamba nti challenges kubanga bwetunulira emabegako wali generation nga mujja music yali wantalo otunulira bano bakulu bo naye nabo kituufu bakulu bange bali bantalo naye nabo bayagalako okwegatta bafune copyright ebyo byonna byonna entalo basooka era bifiiraawo olugira ne bagamba katukireke. So kati wano tewafunawo challenge kuba nawulira mbu n'abayimbi enkokola walinga ezo enkokola z'abayimbi zo zisoboka kubanga ekivumula omuyimbi ndongo etuni ekivumula omuyimbi gwe kuba tuniyo genda maaso kati ogikuba ku radio n'agigamba mugijjeeyo waliwo level in fact nze ekyo bwe ndituuka ku serikola ekintu bwe kityo Katonda anzijulule nti omwana yakubye tuni ngende oluusi nayo babitusibako busibi nti omwana yakubye tuni ngende ngambe tokuba luyimba olwo kati nze okumanya ndi proud sisobola yadde okugamba nti lwaki tokuba oluyimba lwange nga bwokuba olwagundi. I'm proud to that extent. Sisobola mpulira ng'eyekkakanyiza nedda si kugijjayo nti lwaki tonkubira nga bwokuba olwakulamaani mpulira nga nzise wansi bwema nkwagala nkugamba nsaba onkubira oluyimba luno emirundi nsobola okufuna bwegiti nze si mentioninga muntu mulala kubanga abantu baba bavudde wala bayina ebibagatta bingi goze buzo ngamba mbonkube oluyimba nga bwenkubira wabadde kimbulamu bwange oliko ngambe bwoti so at the end of the day nyiza okunzika nga nkunyiziza bunyiza so nze siteekamu bwemba njagala ekyange nsaba kyange siteekamu nti ate nkolera nga gundi lwaki nze tonkoledde nga gundi mpulira ng'ekyettimatima so tuyongere wano okulaba challenge olaba nti Lutalo atambudde Lutalo avudde mu mbeera embi Lutalo ajja agira abantu bamuyiriddewo support biggest challenge in the music industry zosinza okufeesinga eryemu kati jowulira nti watuka n'ogamba music oba Lutalo yalya ye biggest challenge yange in my life kidemu mbu Lutalo yalya ye biggest challenge yange naye ngenda kukakasaako bafanzi bange bokka abadde batangoberera sibafaako. Where's my Bible? ebintu layira ng'otudde wano David nti tolyanga ku ssente za NRM. Bible eno ogiraba nga ngikutte bwendi sirina kukukuta kwonna nga Katonda ye mujulizi wange gwe nali nkukuseeko na gavumenti eno kumpaayo yadde akasente mbeeko nekyenjikolera in my life tekiba nkutte Bayibuli Katonda ye mujulizi sikikolangako sikikolerangako ddala so nga ate wali wabaddeeko essimu twagala tuyimbirako ko wano nganze era nesikola nengamba siriiwo sibadde I swear upon the living God kitabo kitukuvu kikino NRM baleta ka video exactly nga nina wenye namwe mwandibadde mu kiraba bakalete osolo genda mu state house gye mpulira gye mugenda notavayo na kifaana abagendayo si musango obugenzeyo ku lulwo obugenzeyo ku lulwo tekikola naye nze sibangako nakukuta kwonna na mission yonna entumiddwa
nga bwe mpulira waliwo oyo omwami awayiriza ennyo abantu bamuyitani ng'akusomerako ebigambo byonna nga bw'abiyiyiza nga bw'akoze eki sirina kukukuta kwonna kwe nali nkozeeko na gavumenti ng'empa ssente oba okuyamba abantu yakakuba okuyamba abantu ne bagamba agenda obayambe obakolere kino tekinkolera sikikolangako nti oba ogenda nze obusente bwonna bwenkoze mu studio bwange okukuta ne gavumenti obeeko kyokola mu nkukutu kyesikolangako in my life naye bwensiriikiridde bwendi nensirika kitandise okukosa faani wange n'atandika okubelivinga nti osanga bo babeera eyo ne bagenda ne babawaayo ssente ffe tubeere nga tukola bwe tuti nedda ssebo sibangako kukukuta na gavumenti nti oba gavumenti empise twagala otukolera ekintu bwe kiti tekibangawo tebampitangako anti bayinza ogamba oba baazikuwa otegeke sho oba baazikuwa ozitwalire anti kakati kiba bwe kiti okulya bategeeza ki kasooke okulya nze mba ndowooza bategeeza nti gavumenti bakuwadde ssente obakolera ekintu bwe kiti si kwekulya tekibangawo tozikwatangako tekibangawo mpozi nga bagamba nti natundako tebo nenjiguza omuntu wa gavumenti ezo zo tuzitunda nakati nina zentunda yenna bakola kuba sigenda kukubuuza okola mulimu ki yenna ngulako tebo so kisinga kyekibadde kikulumya kyekintu ekinnumya omutwe kaso kikiri kakati yenna nzigulako olutalo amanye nti aluleted straight agambe nti kale kino twakivuddeko lwaki okola bwoti ne bwoti nga lulala nga si lwakulya kubanga batuze ne batuliisa ssente bangi batya ne federation kati kulwokuba bagamba bwe banaagendayo bajja bagamba baalidde sente ze baagaba sente tebaziwa federation sente za sako ey'abayimbi oregisteringa ne bakuwola zakuwola sizakulyako nedda ssebo sizakulyako weewola ng'omuyimbi ne bakugira naye ekirala waliwo n'ekintu ekirala ekikuluma nakyo kankikiryalinge mbawulira manyo bawulira bagamba Lutalo yatuvumye mbu tuli basiru wakiwulirako nakiwulirako nayogera mu press conference emabegaawo waliwo enjogera egamba abayimbi abamu bagamba mbu abayimbi tetuvaayo kwogera ku nsonga ziba zigenda mu maaso neŋŋamba naabo abayimbi basiru kubanga ensonga ezoyagala okwogerako tebayogera njogere bayimba nnyimbe nga bw'onooyimba oluyimba tulage eyo ennyimba lumu oba bbiri luwayimba nga lulumirirwa omuntu wa bulijjo nga ffe wetuzze nga tukikola kuba ffe tutambudde kuva abantu nze baŋŋamba nga omuyimbi wa mu kyalo naawe wakyogerako ndowooza naye nga tugezaako kulireetinga n'abantu baffe ba bulijjo kubanga betuyimbira message zino nabo kuva wansi kawaggulu saagala kutwala nnyo kuba si bye byatuleese naye webale kiriyalinga eya nti tolyanga ku ssente kubanga saagala kyevudde nzijjayo ekitabo ekitukuvu era tukikiriza nti byoyogera mazima kati mu ekyo mukirekere Katonda wange ye yabambonereza n'ebibonerezo bye kati David 15 years tubala 15 years okuva ddi 15 years okuva enajja 28 wetubala 15 years jingide 16 kyekimu biri bracket so tugenda celebratinga David Lutalo 15 years nga tubala okuva ku kapapaala paka ku nkwale kikyotese mu myaka for 15 years and why 15 years kubanga sola gamba 2 oba 14 nga najja mudda myaka 15
Gembadde mu industry eno nga abantu bampagira tulina okujaguza okwo. Okay. Show yadi? Show yanga 8 omwezi ogujja November ku Serena. Okay. Waliwo Serena era show gye walina ku Serena neba postponed. What happened? Twajeno tugize so kwa batugamba waliwo ba delegates abasize ku bifo ku kifo kati tekyatwanguyira kubanga ebyuma byo ku Serena ne standard zobo yagala okola ino ebyuma ngo obudde bukola ki bukyali kati batuwange enkeera bavaawo ng'enkeera yesho balina ojjiri gyongera mu maaso kuba twali tugenda kukola bikubirire byotta erinnya nga tebigenda kukola makulu. Okay. So abayimbi olaba abayimbi ennaku zino cricket over what biki buli omu I believe wakuba cricket over njikubye emirundi sigumusa ebiri Africano ngimaze mbadde siyimbira nko corporate world yes Serena bale tojimbiranga mbadde sijimbirangako kubanga nze nkugambye nti nvudde n'abantu bange bali abawansi kuva we natandika so nalina obamatiza nti kyenkola bano nsembyayo basembye idde okubasembyayo kakodyo naye nga nalina okumatiza abantu bange bali abawansi abatandikirwako paka levels yezituuka kubanga ate remember abantu abo bebazze bakula ne batuuka mu working class nabo ne batandika okukola so kati ogenda otuuka eno nga bantu abo basobola okula nabo batandika okwaffordinga emitwalo 15 ne million 3 table. David Lutalo weraba nga because abantu abasinga bakuteeka ku minzaani ne bagamba nti David Lutalo kati nonze obuzibu ate nze seteeka ku minzaani nze ntunuulira butunuulizi mu maaso ne what time ne ngamba nti mu myaka ena njagala mbe bwenti mu myaka bwegiti njagala mbe bwenti kati sitera nnyo kulinnya ku minzaani kubanga sikitwala ng'ekirina essalo. Bw'otunuulira David Lutalo ensambula gy'azatambula ne music gwajja kuba almost buli mwaka obeerayo ne tune ebbiri oba emu okikoze otyo kimaintaininga non-stop ne mu covid wonna walinawo music covid nasirika nengenda mu kulima kwange nenge ennyimba ezo zibeerawo kulwokuba oba okoze ebbanga ddene okimaintainiza otya ndoza kisa kya Mukama n'okubeera ennyo ng'olowooza nnyo ku faaniwo okulowooza ku faaniwo kubanga nze sikola luyimba ne ŋŋamba nti kangende nkubirira ekiyimba Katonda kangende nkubirira ekiyimba awo kankite ebiyimba bwo bantu bwe bakiwuliriza ebbanga eddene kimala ne kibanyumira nedda kuba luyimba lulungi ne luba lututte emyaka 6 nga tonnalwagala olw'omusanvu lukutomera n'olwagalirayo so nze kyentunuulira bwe lunyamba ne lukwata mu wiiki emu very good bwe lulwawo era mmanya nti luyina we lujja ottomera balwagale. So ekintu ky'okuwandiika kino bangamba gwe yewandiikira music ekintu ky'okuwandiika kino what is gundi kyeriwa secret kyeriwa mu kuwandiika like omuyimbi okuwandiika afubutukamu ennyimba eza kumukumu okuwandiika kiba kitone era ffe abawandiisa ekitone tulinamu enjawulo gy'olabamu bw'oba otunudde si kwewaana naye bw'oba otunuulidde music lyrics ze tukozesa enkuba y'ebidongo gye tubikubamu obudde obwoliwa olaba nti waliwo enjawulo ku yagundi eyakubidde obukubirizi kulwokuba yalowooza nti music business. So kitegeeza gwe kikyo kiri inborn? Yes, waliwo abayimbi sinze nzekka nga balina ebiri inborn nga zo bamuzaala nakyo kati omukugu enzo omukugu bane babawo ne bagamba kati ne bayo oli ani gundi ani ono ani aliwa pereketi aliki pereketi inborn oba just manya teriberinya ly'omuyimbi nga wali kulamani ali talented skilled artist kutoka kamoja ali Nyansozi munne kireka wekireka uwaye kireka kale bale njala kuwulira kyagamba. So Devi ani akuselectingira ennyimba okukakasa nti oluyimba luno lugenda kukola oluyimba luno terujja kukola because wabeerawo challenge ekisooka emu ku talent gye nnina kwe kuwulira oluyimba ne mmanya nti lunaakola oba terukola ekyo Katonda akikuwa
nina amatu agawulire nyenyenye kyovola wasitera kumisinga mwaka kiri kyogambye nti ngenda okuteekayo oluyimba nga nange maze okuwulira oluyimba lulungi siteekayo oluyimba ningamba luno lwannemeredde ate sirikodinga luyimba ku pressure mbeera n'ennyimba eziwerako nzijayo bujja nti kante luno sobola kunsanga nga lwenaate omwaka ogujja sirumanyi by now nina okuba nga ndumanyi yes of course kubanga mukupanikinga okwo kwoteera ebiyimba ebiraffect tomala gatanyimba sitandikula okuba mbu obudde bumpeddeko jasinze obudde bumanyi neŋŋamba inandibadde ntayo oluyimba naye ate ebbanga lyenzirizaako terimala badde nkyayinayo ate luli nkyayinayo luli kyekireetera omuyimba nolaba omuyimbi nti nebagamba nti omuyimbi oyo ayimbidde emyaka 3 agikubye endongo emyaka ago naye nga tafunanga hit ate ngaoluusi yeewandiikira oba oluusi nga bamuwandiikira tekinologi kyali awo oluusi kisa kya mukama kiba katonda aba akyaganya essalawo bw'atyo manyi katonda oluusi atumma ebintu ku lwaffe ku lw'obulungi bwaffe ng'amanyi nti oyo walifunira hit gwe mwaka gwalifuniramu Sirya mwaka gwalifuniramu obulwadde kati gwe mwaka gwalifuniramu accident gwe mwaka lwe balimutta abalabe lwe balimukomya kati n'akikumma ng'olowooza akulumya naye ng'ayamba gwe so ekyo kiri wakati woyo ne katonda tekiriiko gundi tekirinako oba gundi yamulemesa oba ki so omuyimbi taddeeyo n'agamba nti teri ayinza kukulemesa tokikkiriza nga nakiteeka mu mutima gwo nti waliwo akulemesa kubanga byebyo ebituma abaana okuloga oba abantu okuloga saabanyumizaako emboozi omanyi abaana abato obulogo buva buto kale emboozi nginyumiza mikwano gyange singa tegyali miggo gya maama osanga singa ndi muntu mulala lumu nva ku ssomero ndwayo nsamba omupiira kama omupiira ziwera leeti sinavaayo abaana baŋŋamba koddayo leeti embooko egenda kuvuga naye teeka muwugula wano ku nkoona wano muwugula mujjukira muwugula kati ogenda kuwona embooko tebagenda kukola ki ogenda kuba owugudde bazadde bo tebagenda kukukuba ali ntuuka ewaka maama ŋŋamba David ng'oluddeyo nnyo lwaki ofunye obuzibu mu kkubo enkeera toddamu kulwayo oneeraliikiriza ddy emmere ogenda ojjayo embuzi onaabe osome ebitabo enkya ogenda kuddayo osome maama yampa reception ne bujjo gyatampangako bulijjo neŋŋamba kamuwugula kakoze kali mala omubuuza nfukamidde mubuuzizza nkyuka emabega ngende nkole ki alaba muwugula wampugudde sebuja bankuba emigo nakula saagala yadde okuwerinaanya ekigambo kye bayita okuwugula kati oluusi katonda tufuna abazadde abo batuyamba mu bintu bingi nnyo osanga singa kati enkuba bw'etonnya ngamba gundi andoga kyemba nenjala olabula ba artist nti ebizibu bingi bitutuukako kati nze maama yali ansanyukidde naye muwugula si yali akoze eki si yali akikoze bwe bamanya muwugula bankuba bukubi so ebimu ku bisinga okusitawanya abayimbi naddala batandika batugamba ebintu bingi okugeza tojja kumalako na balutalo olina okukola bwoti olina okwetambulirako olina okukola bwoti ne bwoti naye byonna byonna byongera bizibu kumanya katonda nakumanya ki kyoyagala kubeera so tuli ne David Lutalo era nga tuli wano ku Supremacy tunyumyanyumyamu emboozi nga bwetambula bwatyo David Lutalo bwazatambula si wantalo ng'erinnya lye naye nga atambula bwatyo David Supremacy erina kulabya batamanyiwo eri kafo kalungi nnyo kabitirivu waliwo ekibuuzo kyenjagala nkubuuze tugende wali ne mikwano gyaffe ekintu kya DNA abayimbi si bayimbi bokka meya kyeyayogedde kyagudde ku meya wakitegedde meya kyeyayogedde oba ekyamutuukako ffenna kikyasobola otutuukako naye nawulidde omwakikuba ng'awo ensonga ze nga bw'ayagala simanyi zaaddaawo
nga teziri strong enough naye omwana nga temunafuna bondage eri omukwano guli eri alo egi gyotuukamu n'ogamba kati omwana wange mukebera bwe mala okumanya nkole ki ngende omwana nga mulina bondi y'amaanyi nnyo naye bondi eyo nga tennabaawo oba olina obusobozi mutaayi wange wandikebeza abantu kuba bondi eri bwemala otutuuka for example kati nze abange naye baŋŋamba nti noonya engeri gye mbakyawa sigiraba gotoyinza kukola DNA abo kati bonna basonyiwa naye mmwe mwenna abajja mumanye nja bakolako DNA tubeere stage boolina kati nasonyiwayo in fact nasonyiwayo babiri bokka ababiri nabasonyiwa abasigadde ababiri nabasonyiwa DNA nagisonyiwa naye abasigadde n'abajja mwenna mukimanye ogenda bakola DNA lwaki ffe tutambula nnyo tetubeera waka mutuleke kubanga bwetunulira kati audience y'olutalo nga oli muyimbi w'abakyala abakyala bakumatira mwenna bakola ki ye kantwala omukisa gwe olina bondi nnene nnyo kituufu bondi nnene nnyo n'abakyala ate omuntu yenna amatiza abakyala abeera ne market nnene kituufu olaba oli strong kubanga bwetunulira stage z'obeerako abakazi abajja ku stage nange mbaagala nnyo bammami bambi yo bakola otya abakyala munnange si bwe akwagala omukyala mbw aba akwagala bya laavu nedda eriyo ababa bataagala tetwesembereza mu bya laavu ng'akwagala bwagazi nga muntu nga muyimbi we yes abayimbi mukikola muti bangamba abayimbi temukwana bwe abakyala be babakwana kisinziira ku ki kyoyagadde oba nangeri gyotwalamu ebintu weekuumye otya okubeera kubanga industry yammwe nga nzibu katonda ayamba naye naawe omuntu olina okumanya nti olina okwekuuma tugende tunyumyemu ne baganda bange wali kubanga DNA baalina bano kubuuza ababo wabatwala oba naawe wabasonyiwa DNA munnange sizikiririzaamu si ntuufu gwe abambuusa nze sizigendamu zikebera bifu ntuufu naye saagala kutegeera bintu kati twala kali akakodyo kange boolina nabo bondi abakuze mulina memories nyingi nabo basonyiwe kati bano bopulaninga okuzzaako bw'oba okebera omusajja yayimba n'agamba amaziika ge ne gawewuka okkamala nga mu byafaayo by'omugenzi talese zadde wenakoma otegeera katalinawo wadde DNA abayimbi bakole si bayimbi lwaki mukisa ku bayimbi mwe temuli bantu abantu abasajja meya yaleese egundi ate yakireetedde mmwe meya ayimbira mmwe naye nga bandikoze DNA muli tebo okubeerako ebyokulya n'ebyokunywa buli kimu kendeeza n'okwongeza byonna byonna byabwereere ayina nyonjo live music si afu simanyi afu ki kati teri bayaaye bagenda sala bantu nsawo ate bali ludda wa ku Serena tebaliyo parking nene nnyo kugamba ebifunwamu bingi nnyo ku show ya Serena then wetuvaawo tugenda mukono nga 9 kuyingira mutwalo gumu mugenda berawa Colin Hotel then nga 10
tugenda Luweero waka. Luweero? Yeah. Okay. Nga 16 Masaka, 15 Kyotera, 17 tuli luddawa. Javi ani wali eri wa mitanda we yadda bujuuko mu kibira. Okay. Bwekiro kigendo tambuza omanyi tutambuza bitundu bingi programs zikyayingira ofuluma. Okay. All right. So program bweto weyimiride. Yes sir. All right. 15 years of David Lutalo, November nga 8 agenda kubeera ku Serena Hotel live. Tebiri mu Sydney, tebiri mu Semiwati, Lukoba kuki? Ku Lukoba. Basuubire ki? Kazindalo. Mama Afusa anabayo. Atayinza okubula ku mukolo gwa Lutalo Mama Afusa. Mama Afusa tebagula yakye yebeerawo nteeketeeke. All right. So bwekito bwe kibadde baganda bange ensonga bwezito bwe zibadde eza David Lutalo. David Lutalo ye muyimbi eyakakasibwa endongo yali kuba neetuuka ku kisenge. Kati bw'aba abayise kitegeeza nti si wakayimba kamu bubiri atuuka afulatinge. Si be bano abafulatinga mukwano. I know. Batukwasa ennaku naye naffe tuba tetulina kyabakola. Yani yali ayagala bato yo. Waliwo yali ansaba ebbato. Musajja kyoyo. Ani ayinza akweyimba mugola baki? Nkutidde. Nyabo. Ajagala kiwanike. Teri ayinza kwetanta. Ayagala bato ya Lutalo woli? Teri ayinza kikola ekyo. Teri ayinza kikola mama abantu babalogane. Ubo yagala opulati nga mweyimbe mu uno available woli. Baba akuloga kutuuka ku saachi okunsaba bato. Waliwo yangamba ajagala. Muyimbi waba nambemu. Nambemu agamba muyimbi wa asobola bato uno. Number 1. Number 1. Wewe wale nyo wewe ddala tulabagane next time. Owe chinyanya. Fine. Zino bwedda badde bannimbye mbagenda takowa.